N'omwana gwe sigwabona kati obonyabonyo no munye ku bantu nange kenyini mulabako time y'omwana manya bana babakola aina time yo ng'omuzadde time eyo then bali bane bamataringa nnyo kati ze ndowooza life yonna bw'omuntu omu ozogizikiza abazikiza yasooka ng'akula kati omusanze akoze era omukutu omuzikiza mumugayire mu kisagaati kyama kinene temuli baana temuli ki muli mu military. On top of that, ndaba mumukozesa ebintu tabitegeera mu bintu biri awo bikwatagana that dancing mu maaso ge whereby ne waka baba kisinga abikoma abika maaso batuna mu piro when the kiss is coming no mama we gwo oli mbikola ate mu muyita Balamusiza mwena bakatwegattako amanya n'eddoboozi yenze Farouk wano wendi ndi Makindye ku Family Court. Family Court yeeyo awo Makindye Family Court ensonga ze tuliko za mukulu Vampino. Ekyo kikuba ekigenda ku kooti e Makindye ekigonjoola ensonga za family. Ensonga za Vampino complaininga ayagala mwana we talina buvunaanyizibwa ku mwana. Vampino yabadde alabirira omwana we kyokka maama talina buvunaanyizibwa. Maama akola sexy mu maaso g'omwana. Maama alina ebintu bye yeekola ebintu by'omunju ebitalina omwana kulaba. Kati yagenda n'amubbayo ewa Vampino yali amututte ku ice cream omwana n'amutwala ewaka kyokka abadde tamulabirira ebbanga lyonna. Vampino n'akompenga naga aleeta omwana wange mama n'alemerera era ne bamalidde kabalagala ku poliisi. Kabalagala poliisi ne bagamba mugende ensonga zammwe muzitwale mu kooti basalewo ani alina obuvunaanyizibwa obwenkomeredde ku mwana. So kye kituleese tulabe ensonga zino. Vampino ataddeyo omusango. Vampino ye yayimba smart wire smart wire oyo si luli olwa bebekulu wire naye ono yayimba smart wire ababadde batamujjukira yayimbanga ne Benoni balinga Benoni and Vampos n'amala naye rebrandinga nayita Vampino. So abadde agamba nti omwana stress weeri ayagala mwana we kati obuvunaanyizibwa ayagala mwana we atambulenga naye ku shows genda Germany Belgium n'omwana we akooye ebintu ebyo. So ensonga bazitutte ku kooti awo bazimalirize ensonga bwezito bweziri. Katugende tulabe Vampino atubuulire ekituufu lwakya ensonga ez'abazadde ate bazimalidde mu kooti. Oli mukyala gwe yazaalamu omwana lwaki babitwala mu kooti lwaki tebabisootingire. Katugende twogereko ne Vampino atubuulire kyekigenda mu maaso. Tweyanza nnyo tweyanze. Vampino munna mumanya omusajja ono kye mumusinga omumanyako omusajja ono ali ize nnyo nga tonnamutankuula abeera ize tavaavaayo mu kamera awo kujja kwogera nsonga zatakola ki. Generation eyo yaba Vampino Rabadaba si eyo generation eyo oba Rabadaba nze ni multi generation Rabadaba ze kati ze mbaleetera actually ze mbuleetera Rabadaba ne mbawa. Nze ni multi generation we come all the way from Benoni and Vampos baraba ne tubaleeta ba radio bona bayingirira geno okuingira mu generation eyo nga it's from Vampino tusoke nga tetunagenda mu bya kooti ojja otya mu ndongo Vampino ffe tukusanga busanze mu ndongo ng'ekintu Kamiliyoni yayimba baaliwa nga ekoledde ffe tuyingira ekoledde ye baaliwa nga ekoledde yali abagamba message naye ffe tubaddeyo like in the background of the music in Uganda. Nze kuvira ddala waka it's just music okuva mu ndongo twatandika Benoni and Vampos joking way nekikwatayo ne Benoni Adam Productions neyongera basically buli omu nga alina kyayagala. Endongo tuli ndongo just twakisetinga. Vampino oli muganda wa Benoni oli muganda wa Morris Kiria abantu tebabitegeera. Morris muto wange Morris yanzirako mukwatagana mutya ne Benoni kuba Benoni twesanga na Masagali College twasoma naye nabo Benoni wa Juliana Fena bakiriyo baali bana bangi bali out ne kati Benoni twavadde kusoma tuyimba
so twatuka mu town, there's nothing to do just to keep on singing. Tunonyeza emirimu tuyingidde mu mbali kukutteyo kiriwo kati today. Yeah, but that was way back. Wendaba abantu mwakolanga gundi zammwe ezo dio zammwe nga ziperforminga bulungi, olaba Peter Miles ne gundi ne mention nga bali okay, igwe ne Benoni nga muli fine, ba radio nabo ne bayingira mu kintu nga akagundi kali okay, kyajjawo ebintu tikyabijjawo kuko wakati bolaba Radio and Weasel bwe bagira actually enyimba ezisinga zasooka kukolebwa waffe ku studio. Swangs nga ezikola nga tuli Makindi awo kati Benoni nga yadda mu production kitegeera kati ne duo awo bwezimbire nnyo Weasel Radio ne Weasel zawo nengenda mu America kitegeera nze nawo nenvaawo bwengomera nga Radio Weasel bakutteyo Rabadaba bakutteyo bali buli bakutteyo but they were all just with me. Olweyambuza juzi ku TV nti bwetwogera ngo baartisi baani ba making abantu, but there's no need to talk about making of people. There's just bali abafuuse big balina okunyumya story eyo nti twakolanga naye kino bwe twatandika nwewe wali biki nebyo lyenagamba nakumeekinze sibe believing am Vampino woyingirira baani abaaliwo awo woyingirira mu katale then ne baani abajja after you because batenze badde mixing the generation yabarabadaba ne yamu yaffe ne Benon. I think abaaliwo by then we had a Chameleon market. Yeah, Red Banton was there. Waliwo babanja babebe kulu bajja simanyi sweet enyimba zaaliwo, but because our music we sang something different. Kukyaliwo nsazeewo gwe nonze mubanji tuchuzawo tempo buli kimwe kyaliwo. We decided to do R&B dancehall. Nga tumanya abantu bajja bikiriza tebajja byagala, but later it's growing. So by 2007 I think we were already established with a few songs in Benon, and we were already on tours around the country, the world, from to Delhi to but we came in by 5, 6, 7 to 4 years. Binebya 4 binebya na haso mujja mwasulinga mukuba twakazabala sinyimba za mwe. Yeah, but you know where you're going. Yeah. Kati Vampino ekisinze okundeeta wano nsonga za mukazi wo n'omwana nawulidde nga muli ebintu bya mu bitutena ku police kabalagala soko otemeteme ensonga abantu bategeere ebintu bino byabadde bitya. Simanyi bamba mwita mukazi aba mama wa mwana si mukazi si mukyala wange ze banange ze nali kwanjula mwanda omukyala ali mulala nnyo omukyala wange we Sweden na mumanyi ono mama wa mwana bamuzala 2009 July. Nali ku Nyonyi actually era nali mu America by then. July 18th 17th kat dates zichukam because of Said Yeri. The date here is 18th. Yeah. Na hino kutuka le ba message jifuna after the second day baza the baby ali Uganda. Like okay bichi ne mali myezi nge na 5 cyari mu America ninzira ngo mwana wali okumulaba yes wanadira era try na mama nadabuze kulaba mwana tuyayize ngali okay nengende wabo kumulaba but still nga baby omuto responsibility mama tena responsibility yawe yamani nga era yo mwana chamanyi he's growing up always touches my heart ngampulya bubinyo nti ye kwanga baby yali baby taswa binyumya but zempulya bajja ku blaming oba katonda ali blaming nze oba mulimu nampulya nina omusango gweno answering simanya ani ali bagubuuza ku upbringing ye ku time je itamu eri rough for him as a baby ngatayogera mama taliwo mama asembi bala mama tali ali so mukozi agenze yakulya mu life boycho so mwana chokaka mu nyumba je bali mu namakaje bali mu bagagga ngachi omukazi ono ogambe tewamuwasaako just mwa meeting no we used to move out then ngasinagenda mu America nemuleka nagamba bali pregnant senengenda nalingenze byange birala nnyo nebwe naddo atokulaba omwana yes I'm happy to see the kid, I'm trying to follow up the kid, but only to know mama time jataina baby ushtegera so buli kimwe kyayitamu baba maid buli kumachalo buli wiki waliwo maid omulala buli wiki mu kitundu wiki bili waliwo maid omulala oli baba mugobye obuza ba maid mbago baba bakoze eki
nomwana tasobola kubanga alamaidi kumu geno mulakana katono ngomula ali mu omwana atali something is wrong. Mama wange yali akyali mulamu nga at least buli weekend kakuzeemu awo myaka 2.5 buli weekend alina okasasulira ssente kaiba kanoneyo moto ko walwagera givugana kama mafuta mugeremu munone alina okuba weekend ne judge Friday regular addayo Sunday regular bamengeshwe ebyokusoma byebitegese kata myaka 3 that happens nire mabega bamfata kabo benyini ne bamvuma Sylvia ne aba family yomuka ne Sylvia ne begata ne bamvuma bubyawo nnyo na nyombera bya mwana ne bagala wazigeti za ne banemesa okuyingirayo but it was like 3 years going to 4 years nenchitane ngambo mwana gwenwana okulaba banemesa omulaka kati ngomwana yabaga dali nekati nga weekend alina okujja ebafuma ne bamvuma ngamba okay if that's what they think zimbale nwanirya life y'omwana ne banemesiza ne judge ne mama abo kwenyine abaako family yonna okujjako abalenzi bote babeeranga onyo ne Sylvia muntu mukulu ategeera buli omu sister we yakigoyogerako Sylvia Wole ategeera buli omu nanganda banvuma nenkita nenzira ebyange nenyingira Sweden nenyingira America mbandi mu America nzukira twali mu Los Angeles wayise ebbanga kati omwana alinga myaka 3.5 agenda mu Sylvia Nancy nansanga mu America naina club jana ya Jamaica nembalagira je twali walobe yalinawo nalindagira ba radio ne wizo bali bankubide ntuma twinayo tuli ne tunonya club chichi nebaga muje ku Hollywood kuliko club ya Jamaica nzigulelero ku Tuesday bagita pompo mu Tuesday kati okujja naye bajja n'abantu balina group ne Sylvia abanaku ebayine bajja zembera nengambo yanva kamera yabulabize nkola byange era nze nalina timu yange abantu balala nnyo ba Puerto Rico bali awo bakyali bange ndo okuwulira Sylvia yasolenga pride ye najja nangamba I'm sorry to have sided with your sister really with my sister but if you get time go there Uganda please go no sikunyumya sina mbozi nabo go pick up your son kati naye kimulumye mbubango bakumwana oyo ne sister abo tabanga na time kati Awoli muganda Woli Susan agamba nti omwana oyo embeera gyalimu si nnungi boddayo e Kampala omwana mujjeeyo mujje yegze ka reporting ebigambo yagamba mujjeeyo my sister is not being a good mother and she can't be a mother to him go see what you can do and get your son out you try and also take care of him but my sister is not a good mother nindabono yakyogedde yabe abangoba kuvolo ne mujja kwa ne nugo elinga wow waba akirabye naye kinalinwani yabakirabye kati nenchite ekyo kitegera ngamba wow ne mwesonyiwa ne manya Sylvia akitegedde kati then I came to Uganda nengeza kumumanga nangamba jayo omwana bikinengeza ko nengomwata muto wabikinengo sasula fees wesomero tatoka ku somero abere babera okonga nze mbera bonga bode inokuve wanga kwanga sikyesiga babo sikyesiga nti bajja kumutwala bo inokufuna boda ebera jembera eveno buli kumacha isale egende eri eno n'omwana atebyo ke mutwale ku somero eri kumpi nabo because they are not going to be responsible katuwa bodo no gwenkozesa nga smart kera genda yakumona nga mwana yasome bate yasome eri no bokuba esimu tebazikwata olusi bazikwata lwagulu yagadde kubuza ku macho mwana yasomye bagikutimisana kitegerwa so owa bodo no yagenda ku gate nakuba engombe natwala mwana ndoza kikola wiki nga 2 waddako nga Monday tasoma Tuesday agenda nakuba engombe nga teryava tebaguddewe baguddewo omwana olusina ajigwa na mutumi yanga yakyalina mwanda we yasazigenda mu 2 bali bakyapo babadde mu kibala biki family namwe mama Sylvia tabeerayo Sylvia Wole yetabeera yabeera eri bino byonna yete yamanya byalinga okumwana nga ono Susan byakola Wole ayinza okuba abimanyiko na tabimanyi ye yategeera butegeezi nti sobola kuba mama n'agamba nti ne details zonna eziri awo obutaba mama teyazifaako zinoonyerezaako niyo mwana teyasomanga I have to make rebound ba made by dina ina fuluma ne bamuleka made na mugalyamu
kati yali slow down teyalina baana bazanya nabaliwo yekka n'abantu bakulu bakomawo leeti ne kumakiro tebamulaba bageze ku ssomero ndekiro tebajjamula baba tasomye bajja omulaba nga bagenda which became the bigger days because baba bayagala kumulaba kata ntuyase n'atasoma brother nangamba jayo omwana we bala wa Susan ne brother omulala omutone nangamba omwana mpuli yagala mujje ne mamujje muberewo nga tata I think you will do better job mfeko nensanga sister wabo mbamita fina nangamba omwana wa kito mujjayo wa mama we balekyanga omwana oyo ng'alabika bwatyo nga mama we abeera buli wamu buli baagala buli butaala kitegeera baagala nziba bino bandabe and you cannot be a mother to your own son bwebanalaba omwana ne bagamba mwana wo bampino gwono olyo negamba kati mwagala mujjeyo ntya oli aganye omumpa kati mpola neŋŋamba kati essomero linasooka okusasula nendivaako nga li expensive bagamba omwana tasoma biki ne bwatadda ate alwana nnyo ne bagamba mulina kuba mumulagirya ebikyokukola nanga tetusobola mulagirya ng'ajja mu wiiki ajjamu naku 2 ate ze naku 2 zalwaniddemu alina ddamu nakoma mu wiiki eri lumu kati temusobola mugunjula n'essomero teriraba what is happening tekisobola kulaba maama we asula eri ze nkyala ku ssomero ndozo kira kiri tricky omwana aveera nga ali walala nnyo genda ku ssomero eryo nemukebera ebifa ku ssomero zirina okubeerayo ndabe batica twogera ebiki nanga omwana aviira nagamba aviiranga wa maama we najja naga kati awe wali problem teri gyava tebasobola kujja kuba kutubuuza kino twogeremu nabo kubanga twagala kumanya wajjaabo kubanga gyava kyaka kiri disorganize olustaze naate gwe okibeereramu n'ojja wano okyoba okola agenda osotinga ekyo ekintu mpola nadda ku ssomero edda kati eri waboda naye nangamba omwana taripootinga bikisuka mu ssomero negenda taripooting nga lyamaanyi ngenda okola improvement yeri ntono nnyo ne bangamba basomesa omwana tatuuka ku ssomero tetekola kulazaze bino ate waliwo PE biki kati sente zonna nsasula za bwerere. Then I was actually advised by my mother kati bwe namuteeka kumpi nebbunga I can always go there and monitor but era nekigaana ssomero lyakabina nekigaana because baba teyatuuse ku ssomero nze ne bwenva eri nenja ku ssomero sina kyengenda kusolvinga yanga tebamota then nengera buli weekend asigala agenda owa maama baba musasulira n'agenda owa madamu Sophie wa maama wange emakindye nade nengoli agamba omwana wali mulwadde mumanyi mama wange yali mulwadde for cancer for a long time ngabeera ku kitanda era mu wheelchair oyo omwana ng'ekimutwalayo maama kusindika nga wheelchair nga mama wange atuddeko ng'anyumirwa omuvuga mu nnyumba mwonna kati naye nga buli wabadde ayamugamba maama wo ajjandabe jjukira buli weekend ejagamba maama ajjandabe emyaka ebiri babeera wano Konge omwana ajja Makindye wano kuno oluguudo tubadde wano nga Makindye court buli weekend omwana enjogera yentono nnyo naye byabayogedde ennaku ezo ng'abitegeera Jaja say you have to go see Jaja is sick very sick myaka ebiri omwana nga deribanga message omukazi teyatuukawo kulaba Susan nagano genda okulaba Jaja Nazaala myaka girimu ebiri awo ng'amuyita omwana nga mbaagala mugamba mama ng'ayagala mu advising engeri y'okulabirira omwana ono ngamba there is something very wrong ewabaka wabano simanyi kulwaki omwana ono everything is totally off yeah and abantu bemwogerako mpulira balinganga abategeera beyogeza n'enzungu I don't think this can happen yeah mu bumpimpi abawala balina baliyo omwana tabangawo n'agamba nti yazaala omwana mbu maama njaga kubulira n'abakyala baliyo maama si kuzaala maama kuzaala kukuza mwana oyo ekyo kikufuula the mother ye bw'olabirira omwana oyo nakula that's what mother stands for mother si kuzaala kekiba ekisolo kyonna kizaala nekigoberera akaana paka kakula so that's where mother wegira they mothered naye I was pregnant I gave birth egibibe just kintu kirala tekikutobera maama wa muntu ayinza okuzaala n'atambula n'agenda naye ani abadde olabirira omwana oyo yalina okuba maama
kitegera recently n'ogenda omugyeyo omwana kale recently byazze mwamumpadda mpolampola lini nemusindikiza nga balano kyo kibasobedde kati nga nogenda nga kusomero kati nengamba essomero liri akabi naye waliwo akasomero akanasara kali okumpi newaka nsobola okutambulawo just 5 minutes mukyala wange nagamba omanyi omwana okakinga bulungi musembeze kusomero ngaosobola ogenda nawe notula ne batica mu kirasi boti nomulaba kikyaliko nentandiko nembeera sokulosi ku ssomero nabo mulalu nnyo but he started picking up okuva mu liri eryabanje ennyo because at his growing stage yamisinga ebintu bingi nnyo ebyamaama okubaawo kimutwalira ebintu ebingi okubisika omulundi gumu byamisinga abyetaaga n'ebipya nebiri ku myaka gye kati aba hyperactive babalina musala nga pace kati nembeera naye kusomero nyingira nabiki naye nga byonna bino maama tuyita muyite waba visiting day waba wasimanyi sports day biki bino ebyokuyimba noonya munoonye gaba jangu olina okubaawo akulabe sagala ate nawe nze maama kati gwe maama gwe taata bye yandibadde anoonyeza nti batwetaaga wano omwana kino basically kinumenako nti kati nzijukidde nti nze nakula ne maama wange ne taata wange nga maama yatukolera buli kimu kino biki taata yajja buzina mugayo n'agenda mbirala ku luno muze nina okulaba empala yayulise wagikoze otya wakiwa zino engoye biki bikpigana nafuka omukazi zino engoye tozambala wano wakazi tozizanyiramu zino bijjeewo bino tusibyaga ezo zoboyonene nga ate ezo zizizeeyo bino biki okyege ng'omukyala walina okubewaka naye nga mu byonna nina okudduka nkuberaga okyege n'okupromoting omubali n'ogenda muzaaliwa biki tukoma tugenda naye mba manyi omwana mulese naani weekend webangenda gikuba nga tukoma omande tuli ewala muzimoloto mpakinga omwana oyo buli kimu uniform buli kimu nembiseti nga nemutwala ewa mukwano gwange omuwala alina bakwano be bagenda kusomero ddala nemusetinga nowaboda gyomuno na uniform byonna nebibeerawo bayina ayambalire buli kimu tuba tetunaddera bamuzeeri nabeera bwojjira bamukosa bukwasi nakunyumiza daddy I was to school you didn't take me you are not home kipiki nayomba mugamba nabadde wala but if mama oyo yali mubulamu bwe yandibadde very smart singa bafaayo nnyo kisinzira maama okuba mubulamu nga ne maama alina ebirowoozo ebimusmarteninga kati ze bino byonna mbikoze mbaddewo ne bamumpa nga kibalemedde ne badda mubulamu ena ne basigala mubulamu bwabwe bwe baagala sisabangayo kintu sina kyenjagala ku example gye mwampa nze nange naye sikikolangako naye sibeerangawo nga maama just okirungi manyi okufumba buli kimu ebyo nabiyiga from my mother naye sibeerangawo nze my life is a ruffian boy shege byange top shutter move out sagala byakwesikamega but olakyakakatako nemanyi ono tayina help kati byonna byenjagala binagenda e Bulaaya biki maama abataliiwo maama namuvaamu kati nga bwali bwendidda nga maama yaleka omwana ono omwana ajja kuba ku street okitegeera ajja kuba ku street webazifuddeeyo ne mukyala wange sudde nagamba kola kyonna kyokola otaase omwana wooyo nagamba nemubuuza nkola kyo nagamba simanyi naye yiyayiya kyonna kyoba okola abimanyi abadde amulabiriye abadde mu bulamu bwoli ennyo okusinga obwoli maama we ddala ne friend wange omulala abeera nabo abadde naye kati myaka 2 gyava okugenda okusomero bwe baba weekend bajja waka holiday wejja babeera waka naye bino ebyokukeera kubanga bali bataana bagenda mu ssomero lyerimu so they would do everything together bagamba atusobola kubeera naye omugatte kuba ne basoma bonna nenoweeri byonna okumulabirira biki kakibe byonna oba okumugoberako wadde visa kyokutwagala kubanga twagala visiting birthday twali celebrating eri naye covid yagwa bino oli yakifaako ne baganda bali bamwagala nnyo. Omwana alina emyaka emeka vampine essaawa zino bamukuwa alina emyaka 4 awezeza 11 bajja ddi okumukimayo ne bagamba nti tuwe omwana waffe ate bajja kumunona agenda kuli ice cream now leo tuweze emyezi 3 but namujja recently bajja ne bamukima okumutwala ku ice cream batera okujja sibaganangako Susan yajja ne banne n'oluusi ng'ajja aluka nga edda yajja ng'ali bize nnyo yefula ali bize n'ebintu bye nze ndi bize there is nothing more busy for me than my son ye yefula nga alina byakola tetubimanyi but bwe tukuyita n'ojja n'omulaka
nomubuuzako ize n'ogenda nomwetabya omulidde ng'omwana wo n'ogenda nomala wiiki zenda 5 oba mwezi 2 oba 3 ninga oli mwana mu Kampala obeera Konge tubeera bo omwana we abeera tulina kukubira bukubisi omwana ayagala maama naga call mommy mukama I'm calling mommy, she's not picking up. I think she will call back. No matter waking up being atana calling her back no kana nekati yalowooza ati ninga ye takimanyi kyono engeri gyatufatamu okitegera okukubira maama we ze mumanyi bw'aba alina kyayagala ayinza okwogera emirundi nga 10 nakumalako emirembe kati omugikuba olina atagikwata kibi nnyo kati whereby this season babadde naye ye wabadde abagambye ekyo call my daddy kubanga ekyamala naku nga tayogedde ne daddy we I want to talk to my daddy. I want to tell my daddy I want this new gun. I've seen this new gun. Tebamukiriza. Nani bwagikuba kunyiga busy reageza ko kwata na daddy when are you picking a me kama ugeno mulyaga balwana naye bajijjako. So we bamutwala kulya ice cream omwana ne bamutwala waabwe direct. Which is not bad. It is a weekend. Yes, bring him back. You're done. Bring him back because I do not guarantee you being with him and it's COVID mubera nyo n'abantu ntubanji abo bakyalya nze saagala mwagala bazunguzungu bintu ebyo baveri saagala kumikisinga mwana n'ebyo bintu byamu. Besides I even know the kind of people or the kind of person Susan is bazimanyi Sylvia nakiwagira ekintu bwekito kubanga yeyaŋŋamba naye oli maama mumanyi tamusobola n'embeera ze ye engeri gyalabamu obulaifu agirabamu pikica ndala naye because alina gyabadde n'ebizibu bye sizoni eyo ndowooza alabadde n'ebizibu bingi nnyo kati alaba mukwano gwasigadde ye mwana we gwewagoba bano bonna bakwesambye toli nabo kati oyagala kukozesa ono abeere ekyali stress wo abeere ekyaliwo. This is not a stress reliever. Mwana wasi stress reliever. Nange ndibeera stressed. Naye mwana asimukozi simalirako stress zange. I know he brings back the joy in me. No mbanyize nnyo. But it will come because mvudde gye mvudde banyiza nengakanza. Naye gw'obadde mu bulamu bwo bwonna ebyo n'emyaka gino. Oli happy bikize mulamu bibalance bannange mbeera mu bibaala ekyo ne mukundaba. N'obuuza baani obuuza buddemu bwe twesanga mu bibaala gamba oyo Jacob mulese omwana alina okuddayo okufuna omwana baba bamanyi abasinga abantu kino ekigwa alina okuddayo okulaba omwana bw'oba bali naye yasigadde nga nze mwana biginaga mwana nze nkweka nsigale wano nga taliwe nagakambeerawo nejja kuba mugende mukyapa nze sijja kujja si muzibu omwana amanyi era ye abantu bamanyi byebo bakyali bange bamukezanga ku ssomero baani we mbandi bisaabaddewo nenteeka byonna mbifumba kiro byanaalya ku makyapa mutwale gwe maama gwe taata kufumba kiro banadde nywedde baki time eyo okufumba emba nywedde buli kimu n'okiteekaawo agenda okunyambako okumukeeza afume ajja musanga busanza amugambe put on this that tugende so kati wewamusaba omwana namusaba badde wange all this time kakimanya abadde wange nzize pikinga omwana mwamutute ku weekend bamutwala nenkuba amasimu mpeze emyezi 2 kitundu omwana simuwuliza banzija ku mwana wafunye esimu nagezaako okusindika voice recorder ogana daddy I miss you tumanya okujokinga naye amanyi ng'egyagenda nange kati nange okwogera naye sobola okumuteemiga okumanya embeera kigyalimu so okwogera ekintu kimu naddamu ebintu ebiti bo tebakimanyi nti I've trained him to know so many things that bet connecting amu ne taata because I knew I'm delaying my Indian ebeera slowed kati ngezaako mubuusa ebintu ebimu bimusanga ahead ebimuyamba okutuuka ku taata wona waali lombuuza I want my daddy agamba my daddy Vampino smart wire anywhere where do you stay bunga kawuku akutuuse amanyi buli kimu akyogera buli smart but he doesn't know so much about that side mikwano gy'ensi ye yonna eri wano obwana yesterday had a party I think like 20 kids but bo beemanyi bakuze bonna in these 6 years embadde nabo nalina omukwanira abantu emikwano kubanga yali abeera nange nzeka mu gate I'm like what am I going to do nentandikira ku bwana bw'okukyalo okuoneba buduganya nti gwe jangu mulimu mukwano gwe munete mumumanyi kati nga nakamugjayo ebuno bwana bw'okukyalo kanga manyi Uncle sayimba biki mumjinga ngenda munona ne muyingira bakane mukokona gwe mbayinjagala kwoyo mpazi bakuyitani te jangu te Uncle Vampino akuyita ngogenda okumanya jangu tugende ne mbutwala ne mbugule ebintu mugende
mwingire kisagati kyange muzanye n'omwana mukwano gwange ne bafuka mukwana naga my friends, these are my friends bangi babeera n'omwana oyo naye eri aliyo namwe bakulu muli mukola ebintu muzinazina mwema nsula mu maaso ge, but because gwe oyagala kati mwana olw'ebizibu byo you using him as your shield to help you from your stress. Ono omwana gwe si gwabonaabona kati obonyaabonya ono munye ku bantu be nange kenyini mulabako time y'omwana omanye bana babakola alina time yo ng'omuzadde time eyo then bali bane bamataringa nnyo kati ze ndowooza life ye yonna gweomuntu omu ozogizikiza abazikiza yasooka ng'akula kati omusanze akoze era omukutu omuzikiza mumugayire mu kisagaati kyammwe kinene temuli baana temuli ki muli mu military on top of that ndaba mumukozesiza ebintu tabitegeera mu bintu biri awo bikwatagano that dancing mu maaso ge whereby ne waka baba kisinga abikoma abika maaso batulina mu piro when the kiss is coming no mama we gwoli mbikola mo ate mu muyita yoyo Susan it's okay for a lady to be daddy, don't be daddy around your kids. Respect these kids abana tubaza ne bana betaga respect from a parent ne buli abeera naye mwana omutobo mutamu respectinga akula ta respectinga ekintu kyonna kiri awo kati gwe mama bw'okikola fenge waka kebe kiss kebe kyo begenda kuja eyes naga mune you're not closing your eyes but lady kiss balina giraba ku TV but eri mama ayafale naked ya banzu asina ne gali abo gayi mu tumanyi fenna tali straight guy gets tali straight ali next to 11 year old mwabire bano Michael Jackson yakolanga abana men zembade mu America ndabi na a guy like that kimutwali time okufuna partner but he can put that stress on a kid. That's the only thing that brings that to these gay people. I've seen real gay people that live with a gay life. That is normal. When you talk about gay rights, later operation kumwana. There's no way you can tell me you have your rights over this kid. You say good. But we have our rights. No. It is not written anywhere until these gay rights have to come and start with kids, sodomizing the kids and doing stuff like that. But the worst thing of it all, the mother is part of this. Part of the game. Yeah, and I'm like, what? It can't be. This is only 2 months. And this is just what we have seen. What about what's on camera, what you've seen, what you're doing here, Mabega? Because I know her. This is just 2 months and a half. Mwamutu wakulia ice cream, muganyo kwa tisimi, angete mumbuli ya chimufaku, simanji mufaku, sichebaka. Because I always know what is happening to my son. Weba sebo tunoloze tunozuka nogamba ne ali kuchi. Njikube kate ekiro no kesa ku machango chatwa no jikuba ku emushapu ndo zabazu no damu bili no damu salula mukaka ngateri aje kwata. Paka the next day. No genda ku gate no konkona ne bagana. Olinga ngamba anti Susan tayina buvunanzibwa n'akamu. Eri omwana we. She doesn't have the right to even start talking stuff. Abantu babadde omba mama boyo omwana. Mama wabali was sweet. She cares more for this kid. She gave up on trying to know what the mother is doing. What is the mother up to? Mama janamula mayinuga ne mama we chacha janamula boyo ngabuza mama we. Okumujjayo nawulira waliwo omuvuyo ng'ogenza omupiikinga. What happened? This time around twagenda because I started of driving the car from all the way Bunga Gaba ne wetwalira Kampala yonna n'oddeero zire manju eri mabega Port Belo biki n'okonkona gate ne bagana okuggulira. Kitegeera ne bagana okuggulira omulala n'agala ne bagana tebaliwo ne balimba nenga baliyo baba mukwesaawo omwana waleka bamukwata n'omumwa. Kitegeera kukoziye bayogera olabira ddala bamukwata n'omumwa. Kati mukugenda okuluno tukonkonyera bagane ngamba ne man. In fact nasoka nabatega kakodio. Ingazo nayimbira kugete bajja ngamba obwana buyimiriye bukwano bwe nagenda nabo motoka. Mu mukonkone ne bakonkona bayigole ne bagana. Kati ngamba bagane twalina omukyala mama wabwe nga tugenda mu ddwaliro nabuli. Bagane tugende tebajja mu moto. It's 2 months and a half. Famagenda okulya ice cream. Mwamutu in between COVID yo. Ngamba manyi kamuyite erinya tumuogani okuogana nda Jacob yaddira muawo kali okulaga mwali naye tajja kugeta kubanga teri akyala geti okujjako omuntu omwayingira Sylvia teri ajja yingira mulala bwe basita imyoli boss nenze Sylvia woyo Sylvia si boss wange boss wammwe nemo mulimo property yange omwana wange aveyo
tabadde usibe tabadde mulamu bwe mwena tumbadde mulamu bwe how come tuddabe balina okusalawo kye balina omukolera oba oyinaki nga si kyange paka bwe ndifuna ekyange kati bali mwako kati tukyusiza programu yooli ffe tusalawo Silivia ye taata w'omwana oba simanyi bulungi ogera nono omwana Silivia agambe tugenda kukola ne mugaa Silivia akola ki mu bulamu bw'omwana time eno mumuteese byamaze mu mpooli mukulwanira ku geeti omwana yayisaamu omukono awulira abanne n'abakwata nako yamanyi bw'ayisaamu emikono mu geeti ne batandika okwogera geeti ng'asika baggulewo n'oli nabali basika obwana obuto era singa nabo bafirimingira ensi yandisese negamba abantu bali very uncouth mu kwesika omwana ne bugazi ya geeti asikali n'asika omukono gw'omwana nakuba bwati guliya gwekuba geeti amusika muleka kwesika wakana ne kabasuma tukako ngalo n'abakozi balaba musika bamusitule bamutwala basatu bakute mwana muto n'abeisikamu n'abano ne tusike n'ayita mu kigeti kubanga already yali agenda kugula nenga twakonkonyedda wana like 45 minutes wali yaggulawo balaze nti temuli muntu munda paka twawugana erinnya bonna nga bali ku geti bagiyimiridde kumabegera ati omanyi nga geti yino mugiri musirisi omwana yavuga akagaali tamanyi kigenda maaso twamuyita ajabuze n'akagaali n'ayita n'alwana kati ategedde banne batandika okugazi bano basika geti eri ono yakisika munda amanyi ngaejedda kati ka space akawandiseemu nankwata namukagenda daddy help me nga wadde awogera take me home please let's go home nga bwe yali musandoze tugenda nagenda okulaba nga mule tugenze oke n'omwana tusooka mu ddwaliro waliwo ogutwatwala ku kasajja lwe bali bagenda mukebera omulala banne nga bagenda banyume tubagulya ice cream tambulira motoka bali bonna bo bali apa emboozi yakutedda okumanya gye bwe yalaba banne yerabira nakiri ne mugamba luli bakweta twasika ne tukola birthday party ku Friday yali ejja twali twagala mujjayo before tugenda kukola ne police tulina right emujjende police waliyo military RDC tumuwandikidde ebbaluwa wanakawa yagenda okustanninga down the military tujeyo omwana police okola omulimu gwayo. We have to go with the family police bambala leya bagira mu motoka erina mosi patrol abatima mundu biki kati search kola wiki yali ewedde na case benambi finance na baloya ne search kola namba ngeri birthday je Jack Friday tuogere nabo bamutuwe ku party baba sendekeza ku Friday ne babalimba ne badi tubagamba olwe bakubira olwesime maji bakanaga tulina birthday ya Jacob tuyamba omulete agenda celebrate ne munne bali babiri ku Sam Gardens ne because I knew how she thinks simanje mugenda kola nera kubanga naffe ncha Silvia adaga ntumukolye birthday nene nnyo no ku Saturday olwo because tetumukolye ngako birthday wano birthday zona abadde ngamba itale bajeri tuwategese because I make sure nti ateka Silvia agambe tumukolye birthday naye takola nko birthday na family yafe tujikole ku Saturday nti yancha ku Saturday tukubye Friday jukire kiro nti yama yancha ku Saturday nti okay kijja kuba kirungi mujikole enchafe yafe ya Sunday kutegera kazanyo kutwa abazanyo baleme tulemesa kati besibe nibawambire besiba ku Saturday mujikole yafe ya Sunday kati Saturday ne tuko regular nti kati enchaja sameka simanchi akola jo Silvia azeleti nnyo twalisazeona ffe tugikole ku Sunday nenga byonna oli akubesimu ngenda mugamba kyonna kye bagenda okugamba kigenda kukize ndi muyayi ndi mugezi nnyo so okubala brain y'omuntu weekoma okubalira gagwe mugambe kino agenda gamba Saturday tumugambe Sunday yesibe ku Sunday era omanye nti bagala kiremesa bulemu okulaga nti bagala kiremesa bagenda kwesiba ku Sunday ne bajesibako abana bayise naye ono n'agamba baganye ngenda avuga emmotoka paka ku gate bampa omwana for the party namumatizo inakkiriza ne bamuleeta buli omu nangamba konja ngamba ku bizibu by'oyisemu emyezi gyonna gyo nga weewa ku police birthday bwegwa kwata omwana w'omutwala olime kuddayo ku gate eri pata abaana bangi bali mu kuwuga dadi nzize bonna bamumanyi twemanyi nnyo ne maama era atuula eri yekka teri amumanyi abana tebamumanyi bano bonna however much they want to know the mother to their friend bamama babe bonna bemanyi bade bana bamanyi bamama magunduli bade bagenda ne bekyalya naye ono because tabera mu life ya yono I don't think tajanja kuingira mu life ya bali kugalia kama my mom is there you go say hi I'm saying hi let's go
omusajja yabeera ali atudde butuzi abalaba tebamanyi naye ngaomulaba eri abalala maama banyumya n'abaana banyumya noli bajjokinga buli bwana bonna so ne bagamba n'ayomba ku India party omwana n'angamba we're going home ne mugamba we go kati omwana n'angamba but daddy they are my new toys they bought for me and mom is home can I go pick them I come back home sazinganga kafyejja mugamba we're going to go omwana nakwetinga osine mama ne kuzawo kasini ku birthday mbi efukamiza akaba mpa omwana bikingenda muba wencha banange munyambe ngamba yayi kagende kala no netoize nebintu bebamutege watulimbye pate tena pate ne mu kunyumba ya kabi sente zona semoina you cannot even fix something for your son kapate kalingenda kulaga nti balina sente z'ekisiru zebataswala kuteeka ku mwana ate basiru nnyo okubanga bamusaba temukoze birthday mutulimbye eye tugitegeze kati amulese n'akola sini ku birthday nange nengamba omwana nangamba daddy please let me pick my toys namugamba okay you go pick my toy your toys you come back home naga yes daddy emotoka yali n'okuba nateze nemba n'emotoka nga my friend member drive them kubatwale paka Ruzira otekeyo mama we mumutima omulungi otekeyo mama we waka okumaono yo omwana ne toys eti motoka ne basanga within the kubo yali eno bana ne bagamba katugende motoka encha bichi oyina mugamba nakati omwana nsolo mukujjako naye lwakubanga I'm taking your word saga kuddayo kuyomba na taata we ono omulete nti encha tugenda kuyiyamba kubire sima nga azikuset mu munone mande nekeera bamukubira mbwa kyebase esimu najijjako ndamu mukubira nti ate bwazukusayingidde mu polo takomye omwana muto jukira muto muna deep end ne sharo ayingira polo tonga mwana walaga gwa polo yes aliyo program tata ugenze Tuesday Wednesday wenayimukira ogenda n'omujjayo Wednesday nagamba nekati nakulaba bakututte mugenze Kabalagala mujjayo mwana ingene tugenda fe mudwaliyo byaffe bikitetambudde kati ekyanzi kyo mubiri ku mutwe kunkubira simu nti ewaka ekisagati kyo ba military bakyetoolodde abakyetoolodde abasirikale na video nga batudde waggulu ku kisagaati abasiru ngaabo you don't do such mistakes coming in for custody of okutwala omwana I already know the law you don't take any police with guns you don't take patrol cars you get family police mwina military ba ready to bazze abambabereza overalls z'amajezi ng'ezenyonyi kunona mwana na vampos how do you do that kati abaana balimu tetuba bagamba abakwano bali bamulinze lock the gate and record everything bwana butoye baba kwata ku masimu nga balimu ne maid tugamba looking gate blame naye nga mulimu embwa abali badde okufensi oswa kubuuka bali bazze kwata gwe bali bazze kumanyi but even if you come you cannot come like that you don't come like that at a person nze nade na right yo namute mwina right mwina just ka reference mina just ka reference zina right in a reference ya police nina lete kilizibwa kujja okola the apprehending of the kid ne family police but then because there is military have taken the course to go to RDC Nakawa etuwa later ekiliza military to stand down police does this work byonna bino bina mwera kubanga you have the money you have everything you carry everyone to me mwamaliriza muti nga bamututte omwana bamutwala nabagamba muve ku gate yange sigenda kujjawo omwana nkyali naye tukyali eno tujja and it's time for curfew you're not supposed to be there and this kid has to be inside before curfew kati munvire ku gate mwenna mugende Kabalagala mutekeyo kesi yamu eyange weeriawo your case at Kabalagala when you report him gamba 1 week and a half you already has a case boba liberals have acted stupidly nezija nenkola bino byonna mbo zina kitandika kodda kyanomanyo bisebaka mumuloza kyalunako mumulese ne military ne police ewaka zembaddeyo 2 weeks and a half lawyer everything custody byonna biri file because I'm not going to take this again oli yangamba jayo omwana ate ya backing up omuntu atali mama but because oli ade nebizibo bye bingi bakwana yo bana tebakyata kyabalaba tamanyi simanyi sege kana yo natabalaba omwana ajja kunsolovingira ekyange which is not the right thing why do you want to use him Kabalagala police egamba etya Kabalagala police referring to the Makindye chief bino betulimu eno family court whereby they are pushing for custody child abuse child pending if they accept the custody police nali manyi police ya Kabalagala ekuwadde obuyinza ku mwana omulabirire tekiriza
kubukuwa ye esobola okuba counseling nemba mule emyezi nabagambye I want this done and for all. I want to be able nti Vampino una ina show agenda wa tuyingira wa tugenda Belgium tugenda wa mbadde ninyanye nyonyi ngantwala nyo bachali banga kuki flying out bichi I can do this with my own son. Ngine ne mugamba tugende bichi nemugamba ko tugenda kwenda nafuna all this because all he wants is to reach Sweden and see his brothers. Yeah, he wants to reach Sweden. Every morning, Daddy, can I please go to Sweden today? Yeah, was okay because no genda wali. Kwanga bali babogera naye kusima buli saba mugamba when are you coming? When are you coming? Nibaraga natamla mu nyumba ngamlaga this is no natamla mugamba there's a new dog by the way. Yambozi je banyumya. Kati ebyo no bisalako bomuteeka mu nyumba ya mama we. So kati polisi ekabalagala yabagambye mujje ku family court emakindye bamalize n'abensonga which people yagala most yagala custody. I will never stop the mother from visiting the son. I have never for the 6 years nkulese n'okola byonna byagala munsi. As I took responsibility, your responsibility, I took over it and also took over mine. I became the mother, father, and did my part. You did whatever you want. Oliyo mukuchakala bichi kalumanyi we uchakala nnyo ebintu bino olusi nabyo bigobera ku tempo mubamu empeera yabe mulimu ebituuka nabyo ebikoma ekiba tekikuyingiriza ssente tekikuyamba ate the punishment that comes nchiwa there's a way God punishes people who neglect something they are put on earth. Ochitegere daga muntu y'omwana gina registering anze ndi registering abera bunga gaba jeba registering KBC passport. What do they have? They the report card, what the bank slip, what the chi. Okay, they know what the chokuja ko birth certificate y'omwana wabo, which I have a copy of Jebampa. Kati oyagala Vampino oyagala kooti esalewo ekuwa obuyinza obwenkomeredde ku mwana because I've already been doing this. Siraba lwaki kati wakuliriddemu muloza ngenda mbalekera ate muyikyuse direction nkikoze ku part weesingira obuzibu ennyo. You are the mother. Why didn't you take care of your son? I would have been a father. I would have gone somewhere and nenkola ebyange. Plans zange zaali nyingi nnyo ez'okufulumanga ebweru. But I have to cut it down because when tunulamu, how will I answer to whoever the creator? But my son was there and I was busy proving to be Vampino to the world. And my son is suffering. So musango ogutaddeyo mu kooti China budde bwentukidde okukola kino I'm blaming her because maybe she's the mother of the kid. Nsobola omusonyiwa nandi badde musonyiwa naye mmanya emino gy'ensonyi y'omuntu. Giba mingi nnyo. First of all nakunyiga wamuleka nenkwesonyiwa because namulabirira and I picked up something from him that kintu kye sitalina. Nfuna love nyingi nnyo eriye whereby connecting nnyo naye nafuna responsibility omuntu gwembeerawo namba Jacob bichi zisibeerawo nti ate sexe bichi ali kubira baby yawe tamugambe no. My wife knows that sina budde nga yo njogera nga point ku point yo what up oyo bichi ticket bagisazzamu yoyo nanajja nti aya ize aya naye ngadamu aya yakimanyira nibo bakyagala aya kujja na ikibichi nkubuzaabuza bichi when it came to the kids navamu your life very out straight oba nkusanze esimanyi oloza njagala kulumba kukwana kugambe straight yo kyekimu nayendekamu basi kyekimu nze nenda kudda ku kya Jacob tonzamu ebyo bibyo nzirayo ku mutabani. Abantu bagamba ndi ddala omukazi omutwalo otya omukazi mama w'omwana wo omutwalo otya mu kooti ntusiza omutwala mu kooti nga byakoze kiba kimala okitegeera nze we don't move out with her wewe wenye omuntu gwota moving out naye mwazala omwana but it's all about the kid. Single gama twali tuyomba byange ninze tena inyomba olutalo twade naye the well-being of the kid. What can you do to see this kid is better? Till I got him in my hands. My fight has been with the kid. I do not have a fight with her kubanga nze time tisiba nayo nkugambye there's too much woman around this world. Tagana je gali ganje gabaga tulaba nze worldwide have link kati sida mu bintu ebyo olina muleka agende bibye responsibility mwana kolabirira omwana wo try to kwatagana just newe nalabanga newe tuli fembi there's something missing ku mwana maybe because
olowooza gw'omuyina taata tafuliko kamujje mumpi nange nkoze nenkikola nze ndabidde mwana kyembadde nfaako ennyo simanyi why they have come now, why they have come back to try to make this fight. Bonna bamanyi I'm very well much married. I cannot even dream of even think about them. They have their own world byabwe, but their world baba bagikoye. Do not come and seek refuge. Okay. Me, I want to make sure my pictures I have of my son from every different month. Boba babuze mfanani baina. Babuze bank slip, babuze any receipt of Jago birth certificate. My son has been like laba his growth. Kuba kungoye ngoye zonna be shopping n'ebintu biva Sweden. Kazi bengoye biki. Unaweza kuteeka t-shirt kama bichinamwa katenji kalungi, but because it's from the mother I always keep it safe somewhere. She doesn't. I became a woman. I became a woman to do this. Nimbimutera. Kati byonna tuzakukeera kumacha n'ogamba nti otwala ddogo. Bulijja abakazi Vampino, bulijja abakazi be batutwala mu kooti kiswaza nnyo nti ono ye kyovola nti kiswaza nnyo ate nolaba matembe bavaayo simanyi banakiwala bali omusajja akoze atyo omukazi sinalaba muntu anenya abantu bwe bati. They cannot even see this. And when you look at this, Sister Wabira, they want to stand for empowering women. You cannot have these examples of people and you're chasing this. There's a diversion. Susan might not lose it. Wala avaayo munnaye mu nsonga z'abaana. Yes, and ayinza obutala losing kintu naye sister we gwa ono aliko otyo namuteke part of her nonsense. Oli omukyala alwanirira erinnya lya Sylvia. Okitegeera? She's been there, she's been building her career. Weesiba ku sister wo ate ali mu kuteeka bintu ebitakwataga naawe obibaakinga. Abantu bo balowooza bamanyidde muntu wa bulijjo n'abakazi abaliyo munonya abasajja nabo bamuzaalira nga bamanyi bali nothing somewhere tebajja kumne kati nze bali badabanga nothing nenze nabagamba ngenda kubatonyako nga nkuba mutave ku mwana ensi yonna emanyi omwana oyo tera ngoma mawe naye he's so famous and the kid is now famous more than the mom mubunga no wene petrol station obuza Jacob waliwo mwana Vampos Jacob uli bamumanyi yafuka famous okusinga mama we naye akyekolera yefuli emikwano ali very friendly nainza okusaba nagamba uncle you can record me nafuka kyaliwo ye ali blessed okufuna emikwano because of the neglection. I think God works in mysterious ways. Nina abakyala bakulu bamama ba mikono gyange Jacob yabandetera mikwano gyange kati lwakubanga omwana yabasanganga mu kyaki ninga babeera mu kyaki anyumya nabo kati bajja paka waka bagoberera Jacob abaleta wakabala betatawe. Now we are family friends, staunch friends. So Vampino ekisembayo because kati omusango guli ebintu mubitute mu kooti ekisembayo omukazi nayaze mu kooti omukazi tazi ni bali bebana manye ekintu kya bakikwatanga eba wabagambe nti omusango nze ngenze ku kooti ali ku police federal batugamba mufune letters no mugene kooti kati baba akiresa ate bakiresa ante jukira kiri bakikoseza busungu bayinzo kivanako benzo kuba kikosa busungu kuzibwanga babade serious bayino okubanga babirese niba bade bakikosa busungu just either bali mulutalo lwa musajja something else, there's something wrong about it. Buli omuntu akitegera why are they coming now? So Vampino ekisembayo kikyo osinga okwagala essaawa zino? Dogo wange mutabanyi wange in my hands kyokka oli ready okumulabirira buli kimu? Badde nkikola 6 years bamumpa 4 is now 7 because he's 11 years. He made 11 on Friday with day. I've been doing this. Baby mama we Sweden ensonga zino ezitambula aziraba agamba ki omukyala waffe ali okay natural agamba as long as you Jacob is safe yet ayagala nakuwulira nonsense on kyayagala omwana aleme bitegera ku bye mulimu ebyo agamba nyamba mukole kye mukola kyonna muyombe ne moneze sexewo mumanye mukisoti nze omwana muje mu nonsense wo because she's also so mad mbo mama osobola okukola ebintu ebyo mu maaso g'omwana okitegeera ye kiyanyize nagamba naye omukazi omusiro tosobola kukola kintu ekyo. Akazi b'ennaku zino Vampino muganda wange bazibu nnyo sosobola kukola kintu ekyo ekintu actually video clip ejja kulabibwa judge okitegeera. I'm giving them that room to forgive them. Judge yajogirawo tweyanza Vampino tweyanzeege so tokyalina nkolagana na Susan? Nkolagana weeri erina okubaawo yakwogera nawe nagale namukubiddeko ne yesterday
ayogere n'omwana n'agaana okugikwata omwana nga daddy please can you call my mom and tell her something ngamba if she picks up muli lwaki tomukwata but I'm not God tukuyingira obwongo bwe gy'oli enkugambe kwata essimu tweyanza nnyo tweyanzege mwebale nnyo mwebalire ddala Vampino ono tatera vaayo mu bintuntu nabagambye kyovola ndowooza mu industry eno mbadde olwa muziki only music video gyentadde buli kimu kibiteeka mu media sivanga bina bistoresitore okusembi kimba n'ebizibu nange bingi naye sibikaabira abantu bibadde bisirowinze music wo si byokka era n'omusajja abayo ebintu bingi naye ngera ne music nalina omubisectinga mumbeerera omwana oyo because I have to be that mother and I have to be that father naye byonna byembadde mbaweereza ku peesi yange si eri energy gye nalina edduka because waliwo ekirala tweyanza nnyo tweyanzege muganda wange Vampino muganda wange ono tatera kuvaavaayo mu buvuyovuyo yakoma eri ku myaka miliyoni ababimanyi mubimanyi so tavaavaayo mu bintu omusajja ono ali bad man is a real gangster naye ali humble alinga mu Jamaica omutaanula ng'akulaga so ekyali ku poliisi taata wa Vampino yajja ne bala Sylvia ne bajja naye ekyaliwo kikambwe era Vampino yagamba taata we taata ebintu bino biveemu byemalire wankuza ono omwana wange kati kanwane era kyovolaba agoba ekintu kye ayagala buyinza ku mwana mama nakiwala ovaavaayo nnyo mu bintu by'abaana naye eno keesi bwebeera ebintu bino byekubira simanyi lwaki byekubira omusajja wavaayo complaininga nti omwana wange tebamumpa omwana wange omukazi amutulugunya temuvaayo bantu mmwe naye webituuka ku Biniganta ti Biniganta yadduka Biniganta tawa mwana sente mutabukaawo kati simanyi oba ffe abasajja ffe tulina kikwasaganya tutya oba tulina kwefaako tutya maana kiwala vaayo otaase embeera eno omusajja agamba maama w'omwana yasula obuvunaanyizibwa maama w'omwana yeekola buli kimu mu maaso g'omwana okitegeera taata kyatakkiriziganya nakyo taata ayagala buvunaanyizibwa because yabadde amubeererawo yabadde amu school fees buli kimu yakisasula tanna complaininga tayagala buyambi okuva mu Basylvia Awoli ayagala ye kasente kakatono yeerabirira omwana so mumuwa omwana we kyayagala kyovola abagenze ku kooti ensonga bazitutte mu kooti kufuna mwana we Vampino kyayagala tweyanza nnyo tweyanzege baganda baffe abasozi property consultant bateekamu sente bagamba oba olina ebyawaka ebya gym ebya restaurant bireete bakuwe sente nga bikumazeeko eddembe ate ebintu bingi mu nnyumba bijjudde waliwo abantu abalina ebintu ebiyitirivu mu nnyumba nga byajjula so bitwaleyo bakuwe sente buve mu kintu weeyagale basangibwa okireka ku kikuba ekigenda ekamule wagenda ku Facebook teeka Musozo Property Consultant funa ennamba zaabwe bakubire abasajja we bali so ensonga zino tugenda zigobereza Vampino paka nga obwenkanya butuuseewo obanga Vampino bamuwadde omwana we oba kooti egambye nti abeereyo wiiki eno abeereyo wiiki tugenda kuba tufollowinga ensonga za mukulu Vampino paka nga tufunye obwenkanya ku mwana so leero bali wano tuli Makindye bali mu kooti Makindye wano mu kooti family court ensonga tetuli ku yamaje eyamaje eri wali wansi eya family eri wano zonna eyamaje bakutwalayo nga olidde mu nsi olukwesima ebice ebyo webityo general yaso omuntu ebyo webityo bakutwala wali wansi kati nesooka wano wetubadde nga tukulaba ensonga yataddeyo okwemulugunya kwe bamuwe obuvunaanyizibwa bamuwe obuvunaanyizibwa obwenkomeredde ku mwana we omwana we ayagala tambulanga naye mu bintu bye genda Sweden genda Germany genda US atambulenga n'omwana we amubeereremu so tweyanza nnyo tweyanzege ensonga zino tugenda kuba tuzibawa mwebale nnyo mwebalire ddala genda kubeera ku channel subscribe share comment like buli kimu ekintu tweyagale baganda baffe abayomba toyomba ensonga bwezityo ensonga zotategedde genda mu inbox ogambe Faruku ensonga ezo saazitegedde eza people power ensonga ze NRM saazitegedde ensonga ze FDC muzituwaako ddi ensonga za gundi muzituwa ddi naye tojja kuyomba buyombi okitegeera toyomba na muntu ebintu webityo buli omu alina waagwa togamba munno nti ate gwe oli munyambi nti ate gwe oli muki amangu ago ogamba ojajinga otya munno mu speed nti gwe oli munyambi Faruku oli munyambi n'ebyo bibaamu mwe muli baganda bange sibalinaako buzibu nze newo ngamba nti ekintu wekityo wekiri sibaako na buzibu
naye nga buli omu asigale mu kintu kye tweyagale twebeereremu tweyanza nnyo tweyanzege Honorable atugamba Kyagulanyi twebeereremu okitegeera twebeereremu mu ngeri eyo naye nga tweyanza nnyo tweyanzege mbagala nnyo mwena abakomentinga baganda baffe Saudi Oman UAE yonna Europe Uganda wanoonna bannayuganda mwenna tubaagala nnyo maye bannayuganda tubabuusa nnyo amaaso naye nammwe mubeerako okitegeera abannayuganda temugamba nti ate YouTube omulinga abasavinga ebe ffenna tusavingira wamu so tweyanza nnyo tweyanze